Badde mbasaba muntagingire wano omukunja atasera kinalabika yagendo kituyambako. Gravity omutujjo olunaku lw'ejjo oluyimba lwa pulezidenti waffe lwe yakopa olwakiwaani baalugjayo ku YouTube channel ye. N'olunaku lwaleero famire y'akafeero yakomplaininze oluyimba lwe yayimba lwe yaddamu olw'akafeero ne balugjayo. Kitegeezezo yakafuna warning meka 2 ebulayo warning eji emu YouTube bagisaanyeewo. Omukunja atasera taata tukusaba tubasaba mu kirope ki YouTube bakitwale. Alright, obubaka mbufunye bulungi era maze okwogera ne Jona abanyambako tambuza social media zange. Neze mbadde ndowooza mbwendi akawunti ya Gravity ne channel ze sandi kyagadde ziropa sandi agadde ziveewo kuba ninamu n'eri endowooza nti okugwa kwa Gravity oba okugjawo channel ze kiyinza obutafuula mukunja sita ne Katonda waba teyagamba nti oli basita. Yayinza oba Yesu atulaze omutima omuvundu kuba lw'oluyimba mpaka kuwulira bukyi ekyo tetwetaaga kinnyonnyola nnyo yalubba naye akimanyi ku mutima. Naye kitawanya Gravity kati buli omu asobola okimanya. Njala mululu muntu ayinza ogamba ye omugagga bw'ati alina hiiti bweziti alina amamotoka alina biki ebizimba asobola oba n'enjala. Abantu bangi gwe gw'olaba nti yalina ng'enjala emuluma nnyo singa naawe atalina ng'ayagala nnyo ebyobugagga abirina naye ng'akyabyagala nnyo nosinga gwe atabifunanga. N'olw'ensonga eyo ku lw'abafaanizi bange emikutu mingi emmese mwe bagittira tusobola muboneeza ne mu ngeri endala mubindekere temufaayo janfuna naye channel ye tugireke ttaano okuzimba channel n'etuuka awo nze manyi kyekitegeeza.